naye ng'ate nze nasikira kitange abadde mutabani wange era so yatugenzeko eggulo sanga 11 badde mu ddwaliro wala wiiki ng'emu olunaku nga 5 yagendayo ekimuluma okusinga yali high blood pressure. High blood pressure ye yambuka nnyo n'amaanyi. Genda okutuuka mu ddwaliro ne bamukola CT scan ne basanga nga afunye stroke gye bayise hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke yamukuba mu mutwe naye nasigala nga aluma omutwe nabaga nti badde mu scan ne basanga waliwo emisibo emirala nagyo nga giri blocked. Nabalowooza nti bwe ginaayabika giyinza omukosiza ddala oba n'okufa. Ate ne bagamba nti okumulongoosa basobola okukikola naye nga tebakikolera wano mu Uganda. Basobola kukikolera awangu ennyo okumpi ye Nairobi mu Aga Khan oba India oba Bungereza. Alan abadde mutuuze w'e Bungereza. So system nezitandika okukola okugezaako okutwala Alan e Bungereza. Kyali ekizibu nti passport ye yali expiring e Bungereza nga tulina nga tukolagana n'abantu bangi okulaba nga tugikola mu bwangu naye tekyasobose kugamba nti yatuuka ekiseera amaanyi ne gamuggwamu n'aba nga ng'ateekebwa mu ICU. Abasawo ne bakola kyonna ekisoboka okulaba nti bamuzza engulu. Yafuna ebintu bingi kugamba nti ebizze bimukwata ate bwabiridde mu mbeera ne pressure nebijja byamukosezza okutuusa bweyafunye bweyasirise. So generally Alan yatugudde ku maaso. Alan abadde nti ffe mu family yabadde atugatta ng'abooluganda nga ye muntu gwe twenyumirizaamu ennyo era gwe tubadde tusuubira nti si ye muntu agenda okukola ki okutuvaako amangu bw'ati. Alan abadde mwana wakubiri mu nda ya nnyaffe Abooki era nsuubira abamu mumumanyi. Abooki oyo maama waffe yatukuza, mukulu waffe yali Bennett. Alan yabadde amuddako then fe abalala ne tubaddako. Naye nga Alan mu ngeri emu oba endala atukutte ku mukono ffenna nga abooluganda n'engeri gye twavaamu okugenda okweyongerayo okusoma mu Bungereza nawo wonna tujja twalaga mu nsi gye tubeera. Alan kumpi akibaddemu omukono. So tugenda kumisinga Alan abadde atusanyusa buli ku makya nga atubuuza nga atugamba nga bw'atwagala. Atuweeza abadde nnyo omuntu wa ku mikutu okwo ng'aweereza message ng'agamba nti I love you my brothers, I love you my brothers. Nga buli tayisa lunaku lwonna nga takugambye nti nga bw'akwagala. Nze ku lwange nsanyuka nnyo nga nkomyewo e Uganda nali mbeera e Bungereza n'amanya nti kati afunye omuntu gwasobola okubeera naye era tugenze tubiwako abantu baffe era tubadde mu Uganda fembi babiri nga tumanye nti Alan gyali nange gyendi nga tumanye tukwatagana buli wabeera n'afuna mikwano gye ankubira essimu nti ndina mukwano gwange gundi yogerako naye. Abadde amanyikiddwa nnyo Alan agamba nti erinnya lya KANYIKE alitambuzizza eggwanga lyonna kugamba n'ebweru w'eggwanga. Abadde talina mutawaana na muntu yenna ng'akolagana n'abantu ng'abantu baagala okukolagana naye
era nkiwa nti abantu bangi nnyo bazze ne bafuna ebyobugagga ne business okuva ku Alan nga ye Alan talina kyabafunyeeko olw'okuba nga abagasse. Aleese abantu okumanyagana, ayagala nnyo abantu okukulaakulana, ayagala nnyo ensi ye n'eggwanga lye, ne Museveni yennyini abadde amwogerako bintu birungi byereere, agamba nti emirembe wegiri tukole, tetunatuuka gye tulaga naye tukole ng'akunga abantu okukola. So Alan agamba nti atalumiddwa nga Alan agenze simumanyi, agamba nti gy'abadde akyakalireeyo bangi mumwe mubadde mumulaba omulowooza nti MZEE yabadde kirwa kitava mu bbaala, yabadde yerira bulamu bwe, yakolera ssente ze, era buli kaseera agagamba abantu nze nakola ssente zange neneezimbira ebintu byange ebyokundabirira mu nkadde, naye ndoza Katonda bw'atyo bw'agambye nti kano ojja okukoma, nti entuuko zaffe tetuzimanyi, naye Alan bw'atyo bweyagenze, era kikuluma nnyo ekyo ffe abafamire. Ogenze n'okugamba nti Alan mutuuze wa Bungereza. Bungereza omulabi mulungi yandyagadde okumanya yamalayo bbanga ki? Alan yamalayo emyaka egisoba mu 3 Bungereza, era mu bantu bonna abaali e Bungereza ebbanga lyalimu n'ebbanga lyagwiriddeyo bajja kugamba nti Alan yabayamba mu ngeri emu oba endala okuba nti bafuna nabo obutuuze n'okuba nti bali bulungi mu kukola emirimu, kubanga nga bwetumanyi jjajja azakyogera nti yali manager mu bitongole ebinene ebyo UK, era abantu abangi abatuukanga e Bungereza nga abasinga babaweereza wuwe, tugende Alan ajja bbawa emirimu, era yawa bangi nnyo emirimu n'abatereeza mu ggwanga, era abasinga bakubye amasimu tebakikkiriza nti Alan takyali naffe. Temumanyi nakumanya nti oba yakomawo ne Uganda, amazeko n'emyaka 10 kukyanga akomawo, abadde kugamba nti muntu wanjawulo, kugamba simanyi nabwe nkyogerako nti ffe abantu abalala bwe bakiwuliriramu nti Alan yali mulungi, ate kati mu famire bwe tubadde naye bwetuwulirira ddala nti nti Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye, naye atuggyeko omuntu ow'omugaso, omuntu omuwi w'amagezi kati nga kunze, n'okuba nti muntu ayagala abantu. Alan yayagalanga abantu, buli gw'osanga tayawula nti oba ono mugagga oba ono mwavu, ng'ayagala abantu nga bw'akusanze bw'akwagala. Aleseeko ku baana. Yes, Alan alese abaana, era abaana mujja balaba, abaana babadde abaagala nnyo ng'aboogerako buli kaseera. Mwalo waffe Nalongo abeera Toro, alina n'abaana abali e Bungereza 3, n'omulala ali e Dubai. Of course webaayo abalala nabo tujja bamanya, naye nga Alan alese abaana, badde musajja muzadde ng'ayagala nnyo abaana be, era afudde ayogera ku baana be, naye kimanyi nti bajja kuba bulungi kubanga yabakolerera. Obulamu bwa Alan omugenzi kati bubadde bw'amasanyu nnyo naddala okuva lwe yakomawo wano e Uganda, nga mmwe nga famire baganda be tekyabakosaamu mu ngeri emu oba endala okulaba ng'omugenzi amudigize nnyo, ng'abantu oba oliawo bagamba nti ku myaka gye yalibadde ati sitali mu bintu by'amasanyu, mmwe nga abooluganda tekyabakosa mu mbeera emu oba endala? Alan yali muntu wa bulamu bwe bwakweyagala, era nga muntu mukulu ng'amanyi kyayagala. Tewali nnyo kuffe kye tuyinza kugamba nti Alan
course mungeko bwoti ne bwoti naye ng'omuntu omukulu omuleka n'akola kyayagala naye ng'ate omuyamba okukimoderating akugamba nti n'ataba nti ki nti akikola okiyitiriza naye era Alan we yagendanga okucakala yogeranga nga naffe naga nti leero ngenda gindi netumanya wawaali tumanya nti ali mu mikwano gye era nga tugamba nti abantu bamwagala nsuubira